waliwo etteeka lyonna oba mu constitution wekigambira nti bw'osanga omulenzi yenna atwalidde muwala we akamuli ottamutte. okutta tekikkirizibwa only that. Kati ekyo kyokka taata omwana tagenda kwerabira taata we ng'amutunuulidde alaba matini alaajana ng'omuwala abula okufa wali alaba bakuba boyfriend bwe paka lwe bamumizizza omukaki. Taata we ne bwalimugulira kalina ng'agimugulidde New York oba Beijing oba agimugulidde Seoul oba agimugulidde Manhattan, omwana omuwala talina taata we kirungi kyalimukolera kirimwerabiza kyaguddewo mbeera gye yamuteekamu ngatta boyfriend we. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Abalabi abali ku mukutu guno mwenna mbalamusizza. Nsanyuka nnyo buli mukutu lwe guba nga guliko abantu nga mmwe musubscribinze mulayikinze ate ne musharinga so nga ne comments zammwe nazo tuzaaniriza. Bwe tuba nga tulina kye twogeddeko tetujja kwogera wano kikusanyusa ate tetujja kwogera kintu kiyise gundi obubi, wabula tujja kwogera ku nsonga nga bwe tugiraba gwe n'olaba oba bwe tugitwala nga bwe tugyogedde ekusanyusa oba tekusanyusa, kukola bulungi oba tekola bulungi, wabula ate todda mu kuvuma abo babadde bakubaganya birowoozo ku nsonga eyo. Kyendowooza nti omuntu omugunjufu anoonya bunoonya kyanaafuna oba kyanayiga mu nsonga eziba zikubaganyizibwako ebirowoozo. Tetujja wano kukola maka nti tuzze kugamba nti wano wange omuntu alina kulya bino balina kulya bino, wabula tuba tuzze kubaganya birowoozo. Ababa batamanyi bye tukubaganyaako basobole okubimanya, mmwe ababimanyi mwongere okubitegeera. Okay, kukyabaddewo ku Valentine's Day. By the way, olukkirizamu olunaku olw'abaagalana? Nze waba waliwo abaagalana lwaki sirukkiririza? Gwe nga gwe olujaguza? Sirujaguza. Nedda, nze sirujaguza. Nze nsanyuka busanyusi nga ndaba abalwagala. Tekikuluma? Kinnumira ki? Nze mulimu ebintu nze ky'oba olaba nga nfaanana bwe nti ebintu ebitankwatako tabiwabudde, ate bwe kiba kinkwatako n'obudde bwenkiwa bwebwo bwe mba nkiwadde songera sissaamu extra power. Nze bwe baba nga olunaku weeruli kaŋŋambe lw'abajulizi, bwe mba nga nze siri mujulizi nga waliwo be lunyumira ndubalekera ate era bwe baba basanyuka mbasanyukirako. Kale kati awo nkutegedde bulungi. Osanyukirako abali mu ssanyu n'onakuwalirako n'abo abali mu nnaku. Enkola yange bwetyo bweri. Okay, njagala tugendeko ku muzadde munnaffe kye yakoze mu bitundu by'e Wakiso. Omwana okulabika nti mwana Martin yavuddeyo n'alaga nti ayagala kulaga ngambye nti kizibu okwogera laavu eri munne wa siniya 4. Omwana muwala yabadde wa siniya 4 naye aleeta akamulyamu we ng'akawaanyi. Mwana muwala owa siniya 4 ga yaleetera omwana omulenzi aleetera mwana muwala akamuli akamuwa alage ki okwagala. Munnaye gwe omu ku bantu aleeta waka waaba omuwala muzeeyi yabasangidde ezivaako eza muzeeyi n'akuba n'okutta n'atta omulenzi. Ensonga eyo ekyali ku poliisi ekyaginoonyerezaako. Gwe ng'omuzadde ekyo kyogerako singa gwe wabadde muzadde w'omuwala ate era singa gwe wabadde muzadde w'omulenzi kyogereko. Nziramu okwaniriza abali ku mukutu guno mu nnyiike ku njuyi zombi, olw'omuzadde n'olw'omwana. Kubanga munnayo byazze bwe bityo
naye kye tulina okumanya byonna nga tetunaba kubako we twalaze kusaasira nnyo nnyini ddala bazadde b'omwana eyattiddwa tujja kugamba nti yafudde yattiddwa kyetuba tulina okumanya mu byonna buli lwobanga okola ekintu oba abatera okuwulira nga njogera abamu balowooza nti mba njagala kugezaako kwewoomereza eri gavumenti oba ki naye nze kyenvudde nsobola okubeerawo emyaka gye nakabeerawo kati egyo emitonotono egiri mu nsanvu nze sirina lwe sigyogera ebintu byenkola mbikolera mu mateeka buli lwemba mpunzika puroguramu gye tuba tulimu ngamba nti buli lwoba olina kyogenda okukola kikolere mu mateeka mateeka gagamba ki omwami musaasira nnyo osoose kusaasira taata wa Martin ne maama we kati nsaasira omwana omuwala yabadde n'omuntu gwe bakoze ki yafiiriddwa munne kubanga kitaawe ne bwali mugulira guloofa mu New York oyo omwana omuwala tagenda kwerabira Martin taata we ng'akutte oba rank oba mutayimbwa oba yamukubisizza mu sekuzo ng'akuba boyfriend we gwe yasooka okufuna ndako kati omwana omuwala atwala taata ng'omutemu kati gwe mbuulira bw'omutwala yabadde amutaasa babadde bamutta waliwo olunaku lwe yali azze n'amugamba ni Martin ono gwolaba yabadde anzita gwe batta bamuleetera akamuli waliwo etteeka yonna oba mu constitution wekigambira nti bw'osanga omulenzi yenna atwalidde muwala we akamuli ottamutte okutta tekikkirizibwa only that kati ekyo kyokka taata omwana tagenda kwerabira taata we ng'amutunuulidde alaba Martin alaajana ng'omuwala abula okufa wali alaba bakuba boyfriend bwe paka lwe bamumiziza omukaki taata we ne bwali mugulira kalina ng'agimugulidde New York oba Beijing oba agimugulidde Seoul oba agimugulidde Manhattan omwana omuwala talina taata we kirungi kyalimukolera limwerabiza kyaguddewo mbeera gye yamuteekamu ng'atta boyfriend we omwana omuwala era tagenda kwerabira kitaawe obutemu bwa kitaabwe tebugenda muggwa ku mutima obwamufuula namwandu nga wa myaka eyo okikubyewo n'ekyo nti si kikubyewo gwobadde kiraba kitaawe yamuttidde ki kuba ayagala oli kitegeeza nti yabeera nga bba kati batandika okuyita namwandu ku myaka egyo oba giri 17 olaba noono eyandiza okuddamu kwana omuwala we bwagamba to make the matters worse singa omwana oyo omuwala mu bulamu bwe Katonda amumma omwana agenda kutunuuliranga kitaawe ng'omusajja asinga obubi mubaalwana nnyo okulaba nti tazaala kuba yalina okuzaala gwe nandizaddemu omwana omwana omuwala oyo tewaliwo olunaku nalumu lwagenda kutunuulira kitaawe nga alaba nti alina kyamukolera ekimusanyusa oba wakisa gy'ali omwana talina mukayinza kulowooza nti taata yabadde ataasa future yange aleke kwonoonekera omanyi nze nnyinza okuba nga nze saasoma mwe mwakamala okusoma kuba bwe twasomeranga ebitabo tebiriiwo nekirayo ekitabo omuli nti bw'oba otaasa future ya muwala wo otta boyfriend we tekiriiyo kati omwana asanyuke kuba bamutira boyfriend wadde kale otaasa future ye gwe mbuulirayo abantu 3 olw'okubanga bataasa future yo nga bwe wakula taata wo yakutwala ewuwe taliiyo ogenda wa wabbaawo basaani yandibadde nga bbaawe bw'oyinza okuba nga yamukubye ng'alowooza nti kuba amwagala ye saabadde amwagala naye omanyi otya entegeragana gye bategeraganaku nti bw'olimala okusoma ndikuwasa ebyo omuzadde yenna abitwala nti biba mulenzi kulimba muwala we bwe biba nga amulimba ne bagamba nti bwona kizuulanga nga amulimba ng'omutta tekali kati kyo kituleke tubeere ishu eriwo si bigambo ki omulenzi bye yalimba omuwala ishu eriwo yakutta kutta kiri wate
mu kubeera ndi muwalawo bamutwalidde akamuli gwe amutwalidde akamuli n'ottamutte era gwe bonna b'obutwalidde baakutta naakookongeddeko anti yatubuulire bw'oba bulire yakatwalanga nga bamutta oba bwe yali atwala ewa maama wa muwala yatubuulire maama w'omuwala yamufuna wa myaka emeka era abalenzi abawala wabaddewo ekibuuzo ekyo nze nkugambira wano olwaleero omanyi nze what goes round comes around muwala wo bw'olaba nga ayagala abalenzi ku myaka egyo gy'aliko manya nti maama we kubabiri kumwe ku bazadde kuliko yakikola ki abeera 2 years less ku myaka what goes around comes around mwakikola nga muli baato n'omwana kimubbukidde anti gufiira ku mugumba ekyo kimuyina okumanya omuze gufiira ku mugumba kati oba oyagala olwaleero genda e Zambia osange ente ejja kaaba bumu ne bw'onaagisanga e Iran bw'enaakaaba ojja kugamba eyo nte yeekaaba so taata w'omwana alina okukiteeka mu bwongo nti yeebuuze obuvunaanyizibwa yabulaga ku olu kale atubuulire obuvunaanyizibwa okukima nti mu kubulaga otta boyfriend akinnyonnyola ensi ajja kuwoza manyi abalina obwongo obutono bajja kugamba nti omwana baamukwatira mu nju yaani yataata yandibadde nga sezaalawo nga bba yali ali kusinda yali abalampiki ebyo etteeka liri ludda nti buli gw'osanga ottamutta ekiriyo ekyo yali ku mukyala we yali girlfriend ne mu nyumba ya sezaalawe ebyo kooti tebimanya ate kooti ojja gibuulira gwe kyojja okukola ojja gibuulira lwaki watta ebyo byonna byonna ndi yali akola kino bw'onaabiroopa oluvannyuma sooka otubuulire lwaki wakola kino naye tebi adding up ku kiri ekyokutta tekiri constitutional nti omuntu bw'omusanga ng'ayagala ali ne muwalawo nga bali mu kikolwa kyonna nti ottamutta towirangayo ko bali nti yampeeredde omwana wange olubuto ne lwatabukaawo kati bwe bamubuuza oyo taata w'oyo omwana bamubuuza nti abo bo yabagaala kana tekaddamu kulinnya oyo omuwala gwakubirako omuntu teyamuzaala mu mukazi mu muwala ayinza okuba okosa muzaala mu mukazi naye maybe at the right time anti kyebayita right time kyeki kiseera ekituufu ekyokukoleramu eki when to do what and where ebyanjawulo byawukana mu kiseera ekituufu oyinza okiyita ekiseera ekituufu ng'ate kikyamu ku mulamu oyinza okuba nga omuwala agenda kukola ebibuuzo bya univesity nolowooza nti muwala mukulu kiba ekiseera kituufu naye ng'ate kikyamu nosanga singa osanga okwata omubiikira nga wa myaka 35 ogamba nti mu kiseera kituufu kuba oli muntu mukulu okufuna n'okukwata ki okwevumbikira omubikira ebyo byonna tulina okubirowoozaako buli wabaawo embeera yonna ebibuuzo n'ebyokulabirako bingi bijja oyo omwami kyo kyaba alina okumanya nti abalirwa mu batemu era bwe bamusimba mu maaso g'omulamuzi tebajja kugamba nti wali onyiize ng'onyiize n'okola kino bajja kugamba nti watemula abazadde olumu tulemererwa okufuga obusungu bwaffe obusungu emirundi egisinga obungi abazadde balowooza nti obusungu kyekikubugonjoola nti oba bugunjula nze nina gwe mmanyi omuzadde yali akutte kawa banka oba omwana yamukola ki n'ayagala agimukuba omwana n'agyewoma n'ekuba endabirwamu y'olwe n'egiyiwa kati obusungu olaba obadde obuteeka kwani ku mwana kati ekubye eki ndabirwamu ate gwe olina ogizaamu kakati tulivaasinge okulivaasinza akatambi ako singa yakubye omwana oyo ne bamugamba nti nsiga emu eyonoonese ey'omulenzi naye yeetaaga nti ate n'eri etaayonoonese ate yo ebadde endwadde ne balyoka bagamba ono nti munnanga nti omwana gw'omukulu ebyo byonna byonna omugamba nti musanze ku muwala wange naki wandigenza obinnyonnyola ng'ogenda kusasula ssente zimutwale oyo India kumulongoosa nsigo transplant nakumufunira banaamuwaaki nsigo ndala obwo bwonna bwe busungu
omanyi obusungu bufiiriza. Nze bulijjo ngamba bano nina program zeekola eza kkojja ne ngamba nti tosalangawo ng'onyiize nnyo era tokolanga ensobi n'osalawo ng'osanyuse nnyo. Too much love is bad and too much hatred is also bad. Bw'oba ng'olina ky'ofunye kyonna nga kikunyiizizza tekirina kye kikutwala ssente ze kitwala okusooka n'osiriikirira pwanaawe tolina ssente z'osasula. Kikunyize naye kansooke nzite ku bigere nzikakkane ndyoke ndabe ku ngeri enyinza okyaŋŋanga. Watya singa nga bwe yamaze omukuba tolaba we yadduse yandibaddewo kuba amanyi yakola kituufu yandibaddewo ataase muwala we. Kakati olaba olwanirira ki muwala we omulenzi oyo aleme kuddamu kukola ki kyekimukubuya kati bagenda kukusiba emyaka oba 25 oba 3 omuwala omulaba we. Omuwala ye agenda kukyankalanamu ko, that's the fact. Yakyankala wakatandika okukuba boyfriend we era n'akukyayirawo Nemukomera kugamba nti gye banaamuteeka yonna mukomera omuwala tajja genda mulaba. boyfriend akusingira taatawo. Taatawo mu buli mbeera yonna mwogera ebyo abamu bamutamidde. Lwaki ogamba bwoti? Taatawo mu mbeera yonna oba olina okuyimirira naye. Gwe mbuuliraayo omuntu omu omuzadde we abeera omu. Mbuuliraayo omuzadde wo naye ate manya nti nno ekintu kimu ky'oba olina okumanya nti teriyo taata wa mwana ayinza kubeera naye paka lwakaddiwo. Tekisoboka kati then boyfriend yasinga kuba obulamu bwo obusigadde bwonna aba naye gyewafumbirwa gy'obeera. Kati singa ono teyankuza wandintegedde otya? Naye yakola ogugwe n'ankuza yanzaala n'andabirira teyagenda ng'agenda tabana b'abantu. Olowooza nti ye we yafunira maama w'abo abaana baali bakamutirako abalenzi bameka? Ebyo byonna olina obbirowooza. bakamutirako. Ky'olina okumanya kiri kimu, okutta si solution. Ekyokubiri, si buli lw'ofuna omuli lwazza omusango nti okumubonereza ategeere ky'omukola omuggunda okumuwumiza kukola ki. Kaakati oyo omuvubuka yayize eki? Kati kale gwe taata w'omwana oli mugezi nnyo omuwala afudde talina kyayiga. kati wakoze kyaki nga tajja kuyiga? That's why ne death penalty twagijjawo kuba afudde talina kyayiga. Buli lw'okola ekintu ekisukka kiringa kuddira mwana. Nze nina omwana wange Kasuku yangulira tibomani n'ayagala kujjayo eri enkadde ebaddewo ateekewo empya aba agijjayo n'agikuba wansi n'ayagala enene enyokezze. Siina kye namunya namugamba nti nadduka ng'emaze okugwa neyeekweka mugamba nti odduka bw'obanga olina ekintu kyoyagala okukola ng'ekyo okozesanga bwegendereza kuba ebintu ojja bimalawo ojja kutuuka ekiseera nga gwe obiguze kati gwe olina omukisa nti oyasizzeeyo ng'ate endeese naye olala wegendereze kuba ojja kwasa ebintu ebirala bingi. Kati abalina obusungu nze mbulina naye mbufuga ne bunkola ekintu kakati byanjawulo. Nze nanyiigako nanyiiga mu 2000. Lwaki ekikunyiiza? Nanyiiga mu 2022. Lwaki ekikunyiiza? Waliwo omuntu gwe nakola naye bizinesi n'azirya akulyaka nsooka nze asooka endowooze neebuze lwaki ayinza okuba nga yalina ensonga ze. Oyinza okupakuka nti mulwanagane n'agamba nti sente zibaddeko akawunti nga tezinnakikola kyeke tennakula kubanga yakula naye nga akawunti eriko ebisi yagendako sente nnyingi omulundi ne bagikwata. Nze kyantwalira emyaka egi okutandika okubanja gwe nali mmanyi nga tumaze okukola ekyo. Era omusolo mubadde mululaba lubaddeko kunanga after 4 years
ng'era abantu babuuza ebbanga eryo lyonna wali okola ki? Nze yenkola yange nze obusungu sitambikira mu busungu, mutandikira mu busungu mukola ki? Nsooka ne nzikakkana ensobi zibaawo. buli kimu ne ntandika kugenda era walaba byagenda okukakkana nga biwedde emirembe. So n'abazadde nabo balina kutuka busungu. Naye ati ate oba n'okusomako kirungi totera kusanga abantu bayivu nga babakwatidde mu gundi bwezi. Tolabayo koma kaga abayivu galimu violence. Abakabo gamuyivu tomanyi nti ye yeewala nnyo okukola ekintu bagamba musajja yasoma gwokola kino ekyo n'akita. Bw'olirayo dokita omu gwe baasiba ng'ali mu violence ali violent. Kibeera mu baana abatasoma abali mu byalo eyo abantu buli lwatadde lwoba nga okusoma tebwakukozesa osanga ebizibu bingi nnyo bwe bityo obeera violent. Era ojja kulaba bwe baba bakola ebintu bataddewo ebikwekweto okukwata abantu abaleka nti bali violent bakola ebintu bwe bityo tebayinza genda mu bifo by'aba elites. Mwana muwala ono future ye mu bya mukwano ogirabawa? Mwana muwala ono yattiddwa boyfriend, future ye kye tulina okumanya kiri kimu nti buli lw'oddira oba n'ogamba nti n'osiba ekisenge n'ogamba temukiyingiramu abaana babeera cautious n'abalala baba inquisitive. Lwaki ekisenge kikola ki okuyingiramu era lw'otabaawo lwakyesogga ono talowooza nti olwo yamugobye ku kwagala abaki kuba si ye yabamutuma lwe yasooka okufuna oyo si ye yamubatuma yagamba nti bonna bw'oyagalayo omulenzi mundeetere wane waka. Eyo bagiyita adolescence period. Kavubuka mpaga kavubuka ng'abadde agira ne bw'ogamba omuwala togenda tukola kino obeera ng'apika sitoo gwe mubi bwafuuka omubi era akulaba kyokusooka obutoto omuwala bw'atuuka mu myaka bajja kutulimba nti omuwala oyo yabadde mwana muto abadde asomawa. So bayinza otulimba emyaka naye ate nno nze okusinzira omanyi bw'oba olimba emyaka nti omwana wa myaka 10 omwana omulenzi yabadde asoma kyakumeka yabadde mu senior 6 ate omuwala senior 4 kati wotugambe wulirire omwana wa senior 4 omuwala aba n'emyaka emeka balenga aba ayingire 18 awo n'okusingawo bwe banaamuza ku 14 Kiggwe wamuzaala tewaliyo ate bw'ayogera nti alina 14 Kiggwe wamuzaala naawe anaamugamba nti omwana alina 14 omwana ono bw'aba abadde mu senior 4 ayinza okikubawo nti ajja kugamba nze nina emyaka 12 nadde wagamba nazaalibwa mu mwaka gwe guti kubanga ekyokusooka omusozi bwe yali agenda okuregistaringa okukola ebibuuzo wamuwa birth certificate n'agenda nazo kati gwe ojja kulowooza nti oli mugezi nga yakusinga obugezi ebyo byonna babirowooza agambe nti nze nawulirayoko omuwala gwe baasibira omulenzi we n'atandika agenda parents ng'ayagala mulenzi waateebwe n'ekyanga n'awaka n'addukawo nti paka nga mulenzi ateereddwa. Waliwo n'omuwala nze gwenja okugamba ono mulembe ki omuwala omu gwe baali balimba omuwala musago gubadde nnyo nga gutambula nnyo gwe wali ozzeemu okuguwulirako nga bagamba nti omuwala yali yataneetuka amwagala biki naye ng'omuwala bwe yali agenze kukola France baali bamutwala France kukola kirowooza nti batwala omwana atanaweza myaka kati ebyo byonna byonna babyerabira ng'alina ebyo byonna byonna byerabira ogenda n'oyogera ebintu kati nga waliwo era incident emu oli yagamba nti omwana yali agamba nti nze bampamba ne bantwala mu Buyeekera nga nina emyaka gyali 15 naye bamukomyawo gwali mwaka gwa 2023 nga lwaddando yali ayogera nga yali alina pulezidenti ng'ayogera bwe yali ayogera agamba batuwamba ne batutwalira mu drone emyaka 10 emabega ate drone zaakajja kati ebyo byonna byonna yali akola script yabyerabira waliwo olw'omulala eri ennaku ezo yabuvuddeko yajja ng'agamba ndi tukoye nga yali ayagala kugezaako okuvumiriza Bobi Wine engeri gyakwasizza baana b'abantu naki nze kale odulinga bawange yagenda mu ebyo mbwageze kuuma Bobi Wine kati myaka 10 taddanga namugamba naye nti ate nuupu bwe kyetandika giri emyaka 5
kati ebintu ebimu abantu baba script bagyera n'okuba smarting balina bagitenga mufa bamanyi you must be good when you are lying kakati era ekyo kikwatagana waliwo nebyobufuzi bwe nakirabidde nga waliwo abakayanira munnabyabufuzi omu mbu yavudde ewaabwe n'agenda wa agenze mwenyale ne mbagamba nti kati mumbuulire eddwaliro mwe bazaalira ab'enyale bo gye babazaalira kati kagamba ono yagenzeyo nga ate si gye baamuzaalira bonna abalimu enyale musi gye babazaalira kuba n'akikulira si gye baamuzaalira teyasookereyo kakati gwe otyadikirawo okutikka ensama nti yagenzeeyo ne mbagamba nti oke baani abakaayana nti yagenze kakati nja kufuna ku nsonga eyo kakati ku kyene ekya mwana ne mwana mulenzi n'abazadde bubaka ki oba oyinza okuwa omuzadde oyo ali eyo nga tamanyi nti muwala we ali eyo ayinza okuba atandika okusooberera ne mulenzi we nga naye atandika okusooberera abazadde mwenna musooke mwetunuulire mwe mwatandika okubeera n'abalenzi oba n'abawala nga muli ku myaka emeka olyoke ogeraageranye ensi bwetuuse kuba ensi bw'eba ekula buli kimu kikulu ekirungi n'ekibi abantu abamu balina omanye abantu nga bwe baba bajerega bakujuliza mulembe gw'edda bwe baba baagala okulaga nti bategeera nnyo bakujuliza mulembe guno ku mulembe gw'edda na guno guluwa abaana abawala we baagalidde abasajja nga bato guno omulembe lwaki gwe towulira bwe baba bajerega bulijjo otya buwala nga bafumbizanga bwa 13 edda nga bwe bagamba ngewulira ate bwe bamala nga okwogera ebyo manyi nze nabagamba nti you should calculate what you are saying nti oba bafumbizanga bwa 13 ate muva ku kyogamba nti baasomanga bakulu nga tebigatta keŋŋamba nze abbo we batetekeramu bwomu mugambye baasomanga bakulu ate ogamba otya nti bafumbirwanga bwa 13 nga baasomanga bakulu kati omutuufu aba yaani confusion eyo okuva edda nedda abaana baasomanga bato nze nakola P7 nze ayogera naawe nakola P7 nali njagala kubeera teacher bwe nakola P7 nalina emyaka 14 naye ne baŋŋamba nti mugundi bwe twali tujuza bazitanga application forms twajuzangako amasomero bagamba nti bw'oba toweza myaka 14 tosaba mu TTC nze nali sigiwezera tebampa mu TTC ate saasomye leero ati otandikirawo okugamba nti edda baasomanga bakulu ye bwe babanga baasomanga bakulu lwaki Abu Mayanja bagenda omuwa obwa minisita Makerere ng'alina emyaka 23 bwe baba baasomanga bakulu so badde olikuwa omuzadde obubaka olina okumanya nti ennaku zino abaana bategeera nnyo emirundi esatu ku ntegeera gye wali okoleki abaana okutegeera kwabwe kuli waggulu okw'abazadde kyo si kyabulabe si kyabulabe anti mwe mubaweerera ate ani abaweerera gwe kati olina omwana ow'emyaka 10 mwina ajja aleete homuwaaka w'omumukolereko ye kaluba abaana naye ate nga bo bye basomeere kati kitegeeza gwe ng'ate wali mu P7 nga naawe tosobola biwa mukadde wo n'abikola naye kati olwaliro omwana wa P7 n'amala akuleetera homuwaaka gwe bamuwadde kikwetaagisa okugenda ku institution emu ekuli okumpi bamukolere omumuleetere ovuga emmotoka n'obawaka ne wakawo mu kyekugambira nti abaana bategeera okusinga ki nze nagula essimu gye nali nguze muwala wange yaginzijjako n'aŋŋamba nti dad this phone is not for your generation n'ogimuwa saagimuwa yaginzijjako agikugjako naawe n'okkiriza anti kubanga n'ebintu ebirimu nga byonna functions erabika ebirimu nga ye yabimanyi nze sibimanyi n'ogimuwa oyagala kikakasa ekyo gwe tugenda n'essimu eyo gikwase taatawo mugambe nti ewa editingira akagundi kasitole ke tukoze ne kagatta tabisobola abaana bategeera okusinga ki omanyi nga waliwo abazadde abatayinza kuwagala kuwulira bintu nedda nze nakugambye nga ntandikaogambe ekyo omwana ategeera okusinga omuzadde bwe kiba bwe kityo kale amasannyalaze bwe gavaako ggwe nga ogawa yalinga omwana wo tomugamba
oba gundi bweyevaako dikoda gw'ogyeddizaako. Okosa kwonoona abaana kubatigisa nti naawe obeere wali ng'omuzadde ng'olowooza nti omwana nsinga w'amagezi. Bw'oba takusinga twalira taatawo program gye tukoze agyeditinga agituteereyo ku mpewo olyoka ye taata waalyoka atugambe nti tomusinga kutegeera. It sounds awkward. Naye nga kyekituufu. Omanyi amazima abantu gabalema ne gakunyiga naye ng'ate ge mazima. Bw'olina n'olunaku n'olumu taata wo ayinza kunnyonnyola gigabyte kyeki olwaleero oba terabyte akusinga okutegeera. Omwana olwaleero yakusinga obukunizo ontaddeko buleta nze nkubuulira. N'olwekyo abazadde mutwala obuvunaanyizibwa abaana mubannyonnyole bunyonyoze era mubayigirize kibabeere nabo mu bwongo baleme kugwa mu nsobi nga ono mukadde waffe ze yaguddemu nti okukuba si kwe kugunjula. Bw'omwana oyo bwe wandimusanze bwandimuyise ate yandifunye akaseera kazibu nnyo ng'omuyise obakwatirizza mu kikolwa n'obayite todduka. Waliwo akantu kabadde kasiketi kabadde kunanga naye ate mu kaseera ke kamu todduka. Yabadde aleese akamuli nga akaleetedde muwala we n'asanga nga kitaawe yatudde mu ddiro namba toddayo obadde okaleetedde ani nti mbadde kaleetedde gundi yendye tuula nasikuza jangu n'amuyita akamuli akabadde akaleetedde ne bannaye omuzadde nga yakola ekyo wabadde gala naye atte busi bwe yakoze n'agamba nti mami n'ayita mukyala we jangula ono mukwano gwono kamuleetedde akamuli kano naye ng'omulenzi abula okufa waali obunkeeke. Kale mulenzi genda ewammwe kuba tuli baddulusi bano tebategedde nti gwoleesa akamuli ako kati genda oba omuleseewo. Nze nkubuulira ebintu bingi nnyo by'osobola okumaliriza nga tokozesa busungu naye ate oli nekisigala nga kimulumye nnyo. Kati omulenzi oyo yagenza okuddayo eri nga alowooza tayinza kudda mulundi oluddako tagenda kujja kati nja kuwaayo ekyokulabirako ekirala. Singa mukyala wo akusanga ng'oli n'omukazi mulina gye mupipirira oba mutudde gye mutudde n'ogenda nga mutudde mu kalesant n'ogamba naye kamala ogenda oba mu garden n'ogenda omala okweyamba bw'ogenda okudda nga mukyala wo atudde wano awali obadde otudde nga batudde n'ono banyumya n'okomawo nange tubadde wali ne bannange betuli mu kiraabu nenkulengera ng'oli wano nengamba naye ojje mutweyungeko wali olaba obunkenke. naye kati omuntu anaafuna ebizibu akwata cupa n'agikuba omukazi oyo kyekikuleese wano agikuba omukazi ono nti muli naye kati waliwo enkuba eyinza okuba omuntu words talks louder oba speaks louder than actions. Bw'onaaba omwana omuyise n'omugamba bugabe tumanyi jangu tulabe munnange toddangamu kukola kino ekyo kyokoze linda okule linda osome okujja wano mu nju we yange ate n'obeera ne muwala wano si kikolwa kirungi kya bujoozi nnyo ate ne mu buwangwa kikontana n'obuwangwa. N'olwekyo mwana wange okwewala ebizibu ogenda kusangayo abantu nga bakambwe tukiddangamu owulidde munnange nja kgenda mbuulire ne mukaddewo ekintu kyensanze okuba ng'akuba amabi wansi taata nsonyiwa. Nze nja kugambayo ekintu kimu nga tumaliriza. Nze nali twali bamanyifu nnyo nga jjajja waffe mumanyifu nnyo naye nga tatukkiriza kulyawo nga tutambula mu kkubo. Omu ku basajja nga obuyisaawo ebyalo bibiri okuva ewaffe ansanga tutambula tulya ayimirira ngamba ne byolya tobimira lindako kubimira nali nfudde toli mwana wa kizibu n'otambula ng'olya nga kizito ne ku mikolo atyokuliirako tuula ku ggaali tugenda nali nfudde neegayirira omusajja n'avuga eggaali ng'ate siigaana egituulako n'anvuga n'ebyokulya byo ebyo bireeta ebisigaddewo
n'avuga tuba tunaatera okutuuka awaka n'aŋŋamba nti nkusonyiye toddangayo okuliira mu kkubo genda oliire eka kwata ebintu byo. n'olwaleero siri ne bwe tuba tutambula ku ŋŋendo siri wayiga kakati omwami oyo kye neebaza ku mwana oyo gwe basse yabadde n'empisa yatuuzibwa yatendekebwa yabadde alina empisa tezirina alina omwana ali ku myaka 18 nga mulenzi n'omwewangamu nti mulwana omukube n'otuuka okumutta nga takulina kyakozeeko kyonna nga retaliation aba alina empisa ebyo byonna byaweddewo tebikyazza magoba bijja kuzza kati ono ye ajja kulabikako mu kkooti ate ne kkooti ejja kuwa bali obwenkanyi kuba kati ate omwami problemu eri mu bintu bino naawe ne bw'obanga nga gwe kituuseeko talina bujulizi nti omulenzi gwe yasse yabadde ku muwala we wewali obuzibu tewali bujulizi era bwe yakirabye ng'amuttira bwereere we yamaze omutta n'adduka n'ava w'amuttidde omulambo n'agulekawo